Jinja mbaga yani ya Idi Amin balijiramu Kyagulanyi Ssentamu ali mu kudda mu Busoga nga 28 guno ali kwira mu 28 ajja kubawa agenda kubeera mu Jinja City wabula abakulu okuva mu NUP wano mu Jinja badde bategeka abeere n'eraala 3 ngade kuba mu Idinda Jinja City agendeko mu North then agendeko eno mu Jinja East wa Paulo Mwiru era tukitegeddeko nti olwaleero babadde n'enteekateeka ozinga mu kadiri kati katono katiri abo bali kubira balabe simbyewo kubwe mpe bali kubira campaign ti president nali kuba campaign kuba tosobola kuba ojja kujja okubire mu Jinja East okube mu Idinda ojenere ekizirayo ngaifa balina logical tubategeera ekiri kati program zidi no dona kamaleyo dibita mu kachika akebyokulo oteko kubanga wategeka wakuba olunaku gundi ndakuba mu kifo gundi anti Jinja tabeeranga muko anti yali mu Jinja Muvonia cheba jokola anti ulirisa wali kudda anti katukuwe amawulire gano gate bano abeesimbyewo bajja kuteeka yajja kuidanga Bobi Wine abe mu Jinja wano mu center wene buti balaba n'abakubye buminirales bajja kumutwalanga yobuki butwale olwokuti okunji ko balina okunji uliza program olukuzana n'amaani gayigemewe bagaidi babadde baagala abenerale 3 mu city wabula zigenda kubeera 2 wagenda kubeerawo laale ya Jinja North katomanya swengera asisatu tewuwe wabeerawo ne Jinja South East wa Paulo Mwiru program yakachiko kebyokulonda era bali kubisa bivulu kuba babayitabo nabo nabesimba obitira kwene wange waida bitira kwene logic tujidi so kakati leero abadde bali kumaliza ne police bategeeza nti bagenda kuddamu okusinkana olunaku olw'enkya era tibajja kubaga baddemu basinkane okuba ababawadde wabula entambula ya Bobi Wine kuba badde bagala nti bwe batuka tugeze nga waliwo waneeno nga wakava no senior command ekimaka waliwo awo ka trading center Kyagulanyi ayogererewo ajje ayogerewo mu mbeera so police agamba nti wajja kubeerawo okwonoona ebintu by'abantu tiwajja kubeerawo mbeera ya stop over baagala agere direct wayina okubanga abantu bongeri yembaidi abantu ba NUP bino bali byenda bajja kwekuba beno omupiira bamale banene ifa bayina RM kubanga ebintu bino biri ku time musevera kujja mu kifo kiti biri ku Idinda ajja kujja bugembe busa waditi oteko okubanga ngoli wano yes begano nze bwendidi abantu baifa akajanja lusidiki nakalacha akasunda ki akasunda bageni ako kasodokiyo akabasoga akabasti begano omuntu aida kugwa mu lugudo abantu balemeze boda mu njira obwira babujja munajo okola buti mukwano gw'abanje ngaze era muntu abako ababe muntu atabako baba oba n'omufu yena obona omulambo bagutambuza twatambuza n'ogwobote ogutwa ayaguli kunjira ku lugudo begano guno omulamu jukira Kyagulanyi wabeera nawo manyiwo bansasagge tidi wo kubatijanga omuntu yereeta nga ayagadde utegeera ate eriyo teri byagaba simanyi bakuwadde kino abantu muli bubi muli bakodo mutyo so olukiiko tests lugamba nti lukumaliza enteekateeka yonna wiiki eno mwani nani abali kuteekateeka gwe kyolina omanyi NUP eno obukulembeze bwa iPod bwe mwatwalanga lwaki timutolako ku obwabiri n'akalala wakiri otuudi abantu ne banwaku kubaisede dino mubaire mu disolozanga 21 biliyoni nupu ya ditwala n'okugula kwa kacupa kati akamabi banange nga muli bakopino waliwo olutalo oluli ow'omukazi gwe beeta nali omukazi ono gumu akubali mu meno omugongo ow'emukono yeto omulema leka nkukobe omukazi oyo omulamu aye omukazi oyo yagiire Masaka kyeyakoze empuuga okulimba kubi kizirayo bayidawo omukazi oyo kizibu kyenaye mwe timukidi leka nkobere actually olutalo sawa eno luli wakati wa NUP ne ADF eyampuuga amawulire agaliwo galaga nti Namboze Muwanga Kivumbi ne banne bekozemu akakundi bagende Masaka basule Masasi Mpuuga mu division Ennyendo Mukungwe basule ne Dr. Bedi Bwanika Kimanya Kabonero mbegano obuzibu nti ebyama byavire sabo Namboze bamweta Nambole no yo Namboze yeto mulema yakula nakagari kagari kuwumuliranga muko yagire Masaka bamubonanga asambagala bakoba ati omulema asambagala nga ati obona ali kudalira balema
omukyalo oyo mu palamenti yewandiisaayo ng'omubaka ali ku obulemu omulema. So abalema mu palamenti baba n'abayambi babiri era nga basasulwa palamenti era obukaire 8 buli mwezi. Omukyalo ono yawaayo abaana baaba babiri era bafuna miliyoni 8 buli mwezi n'obukaire 10. Leka tukumalireyo omuntu wo imwe abakoba mbu gavumenti mbi. Omukyalo oyo bwe yakoba nti mulwaire omubaka wa palamenti bw'alwala bakukoba okuba nga ye yakoba nti mulema otambula n'abayambi bawameka babagulira tiketi denoni babawani ba padi omuyambi omwidandabi yatwala iba bamuwanga obukaire ekikulu kyali kya muyambi kwidanda mubaka oyo nakoba mu gavumenti mbyere badigiriza mulebe kudalira abantu omuntu atambula asobola n'okulumuka emisinde n'emizaano egy'okubaka egya palamenti ajenigiramu yafuna esente da Republic of Uganda yamala yakoba mbu Uganda mbino ekyokuwa abantu be emirimu si kipya olaba emabega kawo wabadde otwogera ne mulwanyi mwena mukimanyi nti Nabbanja yakwata abantu be n'abateeka mu ofiisi ya Ssaabaminisita bangi bwe bati ndowooza mwabira mawulire. Tekiri mu Uganda wokka, mu ggwanga lya Tanzania Samia Suluhu Hassan Saweno omuli gwaliko mu Tanzania kwe kuba nti yayodda abantu bonna omwana we baani n'abawo ba ministers, my minister of education, minister biki bonna. So si kipya ekyo yakikoze